omuddu yenna ali wano obusiraamu bwo bwotulaga kungulu kubanga ffe tulaba nga oli musiraamu era nga alhamdulillah tetulina bujulizi bwetuyinza kubesingirako kugamba nti gundi si musiraamu naye ffe tugamba nti nga bwe tukulaba nga woolaga kungulu nti ndi musiraamu leka kive munda mu mutima gwo beera musiraamu owannamaddala olekeyo byonna ebisinzibwa ebitali Allah byegaane nga Allah wanimya ku nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam byegaane sinza Allah yekka jalla jalaaluhu yagamba Allah wa in tukadhibu faqad kadhaba umamun min qablikum bumuna nimbisa nti byenjogera tebiriyo yabaga nti emirembe gyakulembera gyalimbisa dda nabaga nti wama ala rasuli illa albalaghu almubin twali mulimu gwonna gwe tulina kukola ffe ababaka ba Allah okujjako kutuusa message nga bweri okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Nabi Ibrahim ono alayhi salatu wassalam yasanga obuzibu bunene nti yali mu bantu bonna nga babbinkidde mu kusinza ebitali Allah nga yekka Allah gwatadde walimu ekitangaala nga bwola amuyinza okugenda mu kyalo manya abasiraamu olakatwe muli wano nti osomako ku ddiini oddayo mu kyalo ntunya baganda bo bonna nga si basiraamu waligo odda mu kyalo n'otunulira bawaliga abalala noga subhanallah walhamdulillah wallahi abantu mubeera naye nga yaseesa mu kyoto naye ate olutuuka okusaala mu kyalo yasooka Allahu akbar wallahi aseesa mu byoto atazze okusaala. Kati gwasomye ku ddiini ogenda olaba akulembedde sola aseesa mu byoto, ogenda olaba ono aleeta obudomola ajati yatunda ku kadala k'ebyawongo, ogenda okulaba ate oli eyakimye essala nga Allah akbar nga yatuuzizza yaleese ensonga mu lukiiko ey'okuzzaawo olubaale waabwe. Kati bannaye tedeeza ebintu byaffe abantu bonna ebintu bino babirina. Naam, nalaba juzi omuwalimu omu bali bamukyazizza ku TV gye sijja kwatiikiriza mannya naye nga alina omusamize oyo w'ennansana Umaru. Kati omuwalimu ono yava ku kimu ku bitebe by'obusiraamu era tukonsa bw'ogende ew'oyo omulogo w'ennansana alina certificate eya Uganda Muslim Supreme Council emukkiriza okoperatinga ng'omukozi. Zino gavumenti oziraba singa ekuwa license no, and then you go contrary to the agreed conditions bagamba nti license tukuwadde ya cooperatinga nursery school bagenda okusanga inawo university basazaamu license kulwaki wabagamba kirala n'okola kirala. Yajja ku TV neyewala naga nti nze nani certificate ebintu byakola ebyobulogo ebyobufere abakulu ku bitebe ebyo babiraba naye wallahi basirise. Olaba bino ebyokutunda amapoloti bagatunda akadde kajja buli yenna ayinako eyakombako ajja kukasesema naye waliwo enzikiriza y'abantu ne muno mutwale mwennyini. Kati wano mutwale eno era nakifuma tolaba mukulembeze wa twale ng'alwanagana n'abasamize n'abakuba ebitabo wabula mikwano gyabwe tebatangana nabo mu maduwa duwa tudduwa ye haji gwe bayita haji waabwe yabawa transport ninga musamize. Kati nalindi awo ku TV nga ndaba ow'ennansana yalinga guest yalinga host nga ayina guest gwaleese nga muwalimu neyeyama okuleeta nesekagundi ng'ono omuwalimu asindika abantu okugenda ow'ennansana. Wallahi billahi tallahi ow'ennansana musajja musamize asamirira ddala. Okusamirira kwakola mu Luganda oba mu bika by'obusamize bakuyita kukuba bitabo mulaguzi. Ate ekyennaku ku ye nti ne ku saidi y'eddiini yennyini ne 2% tagiweza kubanga ye musajja eyajja ku midiya n'agamba nti aya egamba nti Malikinnas kabaka w'abantu nti Allah yali asonga kabaka. Allahu akbar. Ezo aya ziri 3 esooka egamba nti rabbi nnas qul a'udhu bi rabbi nnas gamba neekingiriza ne katonda w'abantu. Ila maliki nnas ye kabaka w'abantu ye mufuzi w'abantu ow'enkomeredde. Ilahi nnas ye katonda waabwe ye najja wakati n'agamba nti maliki nnas Allah yali agamba kabaka.
subhanallah alina obubonero bungi obulaga nti mwononefu wallahi abo abasajja bakuba ebitabo bakola agakolobero kubanga omukyalo omuyanga nti seeka tulina obuzibu bwabasajja abasajja abeerimbika mu ddiini ate nga basamize naliko ku lediyemu sijja jogera mannya nempulyako seeka agati mujje tubajanjabise Qur'ani mwewala abalogo ngeno tuuka ewuwe yambuuza nti nkujjanjabe ntya mu Kiganda oba mu Kiwarabu ng'ategeeza ki abasajja balina amayembe tewali mukulu wa kitabo nga talina bintu ebyo bye bamusibira mu Kiganda olwakavubuka nze nakasomesa ya sarna ukasoma abatatha nikagattagatta obunyukutaawo nekadduka nikafuna Qur'ani ennene ngenda okulya nti akuba bitabo eno muyita nemubuuza jamani sooka ombuulire kyebagamba nti okuba ekitabo okuba ebitabo kati Qur'ani gwosomamu tolina kyomanyi naga ntiseeka kituufu nituba tweyiiya ngendo mutegera nga yasooka genda wa musamize nayiga obusamize kati nayagala agattewo Qur'ani era ogenda omukulu w'ekitabo Qur'ani ebeeraawo talina kyagikozesa ongambe nti Qur'ani ekwata ababbi Qur'ani si gwe mulimu gwagireeta huda linnas bulungamu eri abantu Qur'ani okwata ababbi olina ekyakubuzeeko leeta Qur'ani nja kusomera Qur'ani oyo yatuuka n'okugamba nti bamalaya bajja abawedduwa bafune bakasitoma ate gwe mbuseeka nojja oga abantu mwenna balina ebizibu mugende ewa Umaru